tugenzeeko mu mboozi ya mwana mulenzi ono mutabani wa Even Lagu. Omulenzi ono bamuyita Kasavu. Kakasa nti omujjukira Even Lagu ndowooza tugendako 2/23 mwezi gwalenga gwa Septemba awo. Kati mutabani wono yawangaala nnyo naye, yabeera nnyo naye. Kati nebbanga eribadde libutambudde abadde atawanyizibwa okuva mama we yamufaako, abadde afuna okusoomoozebwa nti yadda ku biragalalagala era abadde ajjanjabibwako saidi z'ebutabika eyo, ng'omwana buli kikuba kyonna enjaga asigala nga emmere gyalya yokka, era yagezaako n'okwewaako embeera ey'okwetta ng'agezaako okumira overdose ne ng'embeera yonna yakutaasa bulamu, ng'agamba agezezaako bingi nnyo abaali basuubizza okumuyambako mu nteekateeka eyo. nga bw'omanyi nti omuntu aba afudde wabaawo abasuubiza kamera zibakwate mu mbeera eyo. Kati omwana ono abadde mu kusoomoozebwa ng'ali ku bujjanjabi obw'amaanyi, ng'ali mu lihabu olw'ebiragalagala by'abadde aliko, era abaana bangi nnyo babirimu n'abayimbi enteekateeka eno bangi nnyo bagikozesa nnyo. Kati omwana ono abadde amira nnyo zino empeka eza depression, najja ebiki ebiyinza okumuggyako embeera eyo, okulowooza ku maama we, ku bizibu byaliko, ng'alina kunywa njaga eri enjaga embi etabu high grade. Kati ebutabika yadde bagezezaako okumujjanjaba, era we kyamalidde waliwo empiso gye bamukubye. Ne bwanywa enjaga tekyamukuba olw'ensonga nti abadde ng'ali ku mbeera esembayo, ng'enjaga agyebika bwebisi ne bambi si byangu. Atugamba ati sooka owulire. Sigamba nti kyenyumirizaamu era nkyejjusa okozesa ebiragalagala, era nsaba bannayuganda mu nsonyiwe, abaali balinamu essuubi n'abaali banjagaliza ebirungi, nsaba mu nsonyiwe okozesa ebiragalagala. Naye kati nabivaako, kati ndi soba, I'm living a sober life. Naye nkozesa mpeke babita benzoxil, antidepression n'obwokwebaka butramado, nali very addicted to them. Nenjaga kenyini nenjaga lyo okusmoking na gismoking ko high grade gismoking anga ne kati nabivaako minimum no mutana mala emyezi 6 naye nze namala emyezi 3. Myezi 3 ebutabika nga bako ino okusasula emitwalo 2.5 obanga ino omulwadde w'ebutabika, kisinze na level kijyaliko ey'okubate nga bamujjanjaba buli lunaku nga 2.5 bwe bujjanjabe batandikirako. Kati gwalina omwana mu mbeera eyo, gwali ku biragalagala, embeera weeba etuusaawo tebiba byangu wadde n'akamu. Naye ng'embeera ategeeza ati ebiragala yabivaako, agezaako kuddamu kutereera. Natolokayo obujolosi nga ndaba expense nene Chocho semtala ebidi stundu buli lunaku. Nani chabala emyezi emirala 3. Nengamba kati emyezi 3 gyemmazeeyo kanneebulire era nenvaayo nembuukayo nenenzire waka. Nze wange yansasuliranga nemuganda ne mukulu wange. Tatunako n'ebintu ebimu kale mukadde wange yarandekeredde n'emmotoka ne tukaba expenses ezo. Siti fine ndi fine nnyo. Ate si bubi ndi bubi nnyo. Echa fine ndi fine, health wise ndi healthy, ndi anywa nebaka naye spiritually and mentally sidi fine. Nkuwanga ndi idol kyenkola ate nga nina obusobozi obukola. Yonno mutabani wa Even Lagu embeera gy'alimu gwewulira akyetonda. Muzeyi wange tata wange Sasonga Andrew Kagwa ne muganda wange Dennis Sebugwawo ne Okecha Isaac, family yange okusinga ddala mbasaba bansonyi kuyimbayisizaamu kweno jene gye tubaddeko kuva mama wange yafa bonatandika ebiragalagala sibayisiza bulungi era nga mbasaba bansonyiwe ekyo kisoboka kuba baleetedde losses nnyingi mu ssente nga bali kunze bateeka ssente mu butabika kale omanyi obeera eno gamba bateeka mu ssente kyabulayo emyezi 2 nga wanenga malwa kisitoloka ne vaamu kuba abantu ndimubatira ssente zaawe kyandolosayo nga ndaba muzeyi wange mutira ssente ne muganda wange mutira ssente. Ne butabika yaddukayo buddusi ng'alaba akasente ke bateekayo eri ng'ate yabiteekamu okutandika okunywa ebiragalagala naye nga kusala ku birowoozo bya maama we
n'abaali bamusuubiza okumuyambako ne batamuyamba, n'agamba kanywe enjaga yeerabire. Anywedde enjaga yonna neggwayo, ey'empeke, ey'omukka, kati bamukuba mpiso nga ne waba aginywedde abanga anywedde amazzi. Yagezaako n'okwetta okumanya depression si byangu. Nga nze nagamba nze obulamu nali nabukoowa ngamba njagala ekisitamangu kye kiba kijja. Nekyova omunywa sigala osala paketi ya sigala nga kuliko bataddeko omulwadde w'amawogwe nga yena naafa yina osigala ninywayo sigala tutaanaawo sigala omunywa. Kati nze ekyenyamba okuva ku marijuana yali sigala, ate ekyanjigiriza marijuana nali njagala bba ku sigala nenga mubivako bino n'okuddayo ku sigala. Ulira kati okuva ku njaga kasigalako ali mu mbeera yakavaako nga wafuna n'obujjanjabi. Yaliko kupaka lasiti, yagendako okukola kupaka lasiti naye era ng'ebirowoozo we bijja ng'agenda akubamu akayaga ke ne bamugoba. Pakasi nakolayo emyezi mitono nnyo nziramu nefuna psychosis nga nabagambye. Nefuna psychosis banzaire butabika. Kuno saatoloka nabeerayo bulungi bbanga lina n'okubeerayo wiiki emu nga banfumita empiso nampa makeera nabeerayo wiiki emu natuuka ne bandischarge. Kumala okundischarginga nzire waka mulimu gwaggwawo sikyasobola kukola ntudde butuuzi waka paka nakati. Ng'oyinza okwebuuza nti muzeeyi we taliiyo, agamba nti muzeeyi we gy'ali ne bwamugambako ku mbeera naye kubanga ssente nnyingi nnyo zaatadde mu lihabu. Abadde olw'olumu atolokayo butolosi n'adda mu mikwano gye naye ng'embeera olira bwagamba ebinona byaggwawo sena watandika mzee wange talina ssente nti oba mugagga tazirina era mzee wange mutuka ne mubulya plani zange zonna awuna buwunyi tujja bikola tujja. Kati ye akuddemu ki nga ssente ozoononedde mu njaga mu lihabu emyezi emeka? Mutabani wa Ivan Lagu akyagamba nti ebizibu byonna bye bimutusiza mu mbeera eyo n'okwagala okwetta. Tutuuka kati nze ng'omwana ntuuka nembeera sitaaga nga simanyi kyakukola simanyi kyakuzzaako go ge mazima. Nebagamba oba ogenda ngamba oba ngenda ebweru baagenti batubba bubbi otekayo ssente zo ne bazibba. Nogamba oba nzireyo nsome ssente ze school fees nezikola ki nezikubula ate n'obudde bugenze obw'okusoma. Nogamba bankole n'omulimu ne gubula. Kati neebuuza kati nze mukama nze yanteekawo okipayinze space kivola nafuna n'ebirowoozo by'okwetta nengamba oba nettebwa essimu neyonge ku mama wange gyali. Mutabani wa Ivan Lagu yagezaako n'okunywa obutwa, empeke yazimira era mukama nga tonnafa nga tannakkiriza ofe. Wulira kino kye yakola. Natuuka ekiseera ngamba waliwo zino empiso ze bakuba zino ezitta ngamba nenfuna aginkuba lethal injections ozimanyi zebakuba kalabba nenfuna aginkuba bantaasiza bingi nendowooza kukola mpala bino ebikalina nempalampa ensooseyo omutwe namirako ne overdose nenfe nagisesema muzeeyi wange yampa amata nensesema namugamba mize overdose. Kati yembeera eyo eya mutabani wa Ivan Lagu gyalimu akadde kano okusoomoozebwa kweko nno kwalimu akadde kano yali atandise okuyimba n'okuyimba nako embeera nga ebirowoozo bijja olwa byali asuubira abataatuukiriza okusoomoozebwa ng'omuntu mu mbeera eyo nga kyalina okukola ekyalayisi okufuna njaga omuli empeke n'okumira amaweka ago aga depression okakkanya ku birowoozo kumba obulamu bugenda naye nga agenda atereera asaba mu mbeera yakufuna mulimu abayinza okuba ate nga bamuyambako naye nga embeera yeeyo agezaako ebiragalalagala lihabu eba ya bbeeyi.